Pasaiga ye muntu abadde omusajja eyeerandiza yekka mu bulamu bw'ensi eno. Ye muntu abadde nga yeerandiza ate nga alina n'abantu bayambye n'abalandiza. Pasaiga abadde musajja ali free, abadde musajja wa lwali naye nga bw'atuuka mu kusaasira asobola okusaasira. Nze mbadde mukwano gwayiga, yasooka n'ataba mukwano gwange, naye bw'ataba mukwano gwange nange nensirika nga bweri enkola yange. Nze omanyi omuntu ambuukira simubuukira nensirika, naye oluvannyuma ennyo nankubira essimu nangamba Mafina nsaba kunsonyiwa mpa obudde tusinkane nkwetondere. Ne musinkana bwe yanneetondera ndabanga omusajja mukkakkamu byomusubiramu si byali. So tutambudde mukwano gwange, nafuna omukisa ne mulwadde nengenda ne mukyayira ne mulabako nekyenakola nenkikola. Naye kibi nnyo kubanga Uganda eno twetaaga abantu abayina ng'ate balina kye bagatta ku balala. Yiga abadde musajja omu ng'akikola wadde nga alinamu ebibye nga bo basumba bane balaba nga si birungi, naye si kirungi kusalira muntu musango mu nsi muno. Katonda wa Mama Fina akwira emisambo mu Uganda, Mama Fina akwira amayembe mu Uganda, Mama Fina akwira biki. Ye Katonda w'oyo pasita asemberayo ddala waggulu. Tulina Katonda ogwo. Ekitwawula emirimu gyetutuma gyawukana. Kati bano abadde bakyalenjinga Yiga oba abadde bamwataki nti byakola tebiri mu mateeka byakola, ate nabo balina ebyabwe ng'abantu, nabo balina bye bakola Yiga byabadde takkiririzaamu. So n'olwekyo tulemenga kujajinga abantu nga tetunnatuuka mukulu kumanya kiriyo. Oyinza okumujajinga ng'ate gwe kyokola kibi nnyo okusinga ekyomulala. Sobola kudda mu bantu ng'abo, naye nga ye njogera ye yamanyi kye kyamuwadde. Ayinza okuba nga yatudde mu ntebe ye mu ddiiro lye nalaba nga Katonda amulina amutadde mu kapaketi wali. Abantu balina Katonda waabwe alinga w'abayindi nti omuntu ayinza okuba ne Katonda ye mujju nga ye w'amaanyi. So nze nsabira Pasaiga Katonda amuwe ekimuli eky'emirembe, amusonyiwe ebyamusabako byonna, naye alina okusabira eŋŋanda ze ne famire ye basobole okweyongera mu maaso bakume erinnya lya Yiga.